bali njawulamu aba abatuukirivu nenzira ku ludda olutali lw'abatuukirivu oba ndibeera ku ludda olw'abatuukirivu? Ekyo kye kisinga okubeera ekikulu. Buli kyokola mu bulamu buno obw'obukristaayo, mu bulamu buno obw'ensi, olina okumanya nti waliwo ekiseera eky'okwawulamu. Nali nkyali mu Nassale nga ndi muto, baatuyimbisanga ennyimba. Mwattu nga tuzaagala nnyo, tetwagala na kusubwa Sunday school ezo. Naye mu buzimu ku nnyimba ze baatuyimbisanga nga mulimu oluyimba oluga nti babi bali bakukkuno, balungi ku ddyo kwe baaliba, naye nze maama ndibeera wa ku lunaku olwo. Ekyamazima nga twebuuza, twayimbanga nga tetumanyi nnyo makulu gakirimu. Niwe baatusomesa nnyo ne tunnyikira ekigambo, twatandika okutegeera nti ababi balibeera ku ludda luli. Kwe kulibeera okukaaba n'okuluma obujiji. Ekyo nno kibi. Era bwe twamala okumanya ekyo, nze eddiini ne nnyingira munda mu musaayi. Era mu bbanga teryali ggwanvu nnyo, nasobola okwatula Kristo. Bwe nayatula Kristo, mwattu ebyange ne byeyongera okutereera. Emikwano gyeyongera na buli kimu. Obulamu bwatereera. Kubanga nayatula Kristo ayinza byonna. Yensonga lwaki naawe mpuliriza olwaleero olina okwatula Kristo ng'onoonya okutaasa obulamu bwo. Bw'oba tutunoonya kutaasa bulamu bwo, oli mu kabi kanene. Ne kino kye kiseera tumanye nti no waliwo ekiseera eky'okwawulamu abantu. Abatukuvu babateeke bokka, baawulwemu bali ababi. Era ekyamazima kigenda kubeera kya nnaku nnyo ng'oli ku ludda olw'abali abatali batuukirivu. Eribeerayo okukaaba n'okuluma obujiji. Ekiseera ekyo tukirindirira nga tumanyi kigenda kubeerawo. Mukama waffe yatugamba nti ngenza okubateekerateekera ebifo. Naye mu ebyo ebifo bye yagenda okuteekateeka, mwattu ebibyo nange mwebiri. Wabula waliwo enjawulo awo. Bw'oba tonnayatula oyinza okwesanga ng'ekikyo tekiriimu. Ne bw'omala okwatula ekifo ekikyo kibeerayo. Era ekiseera kiri mwattu ogenda kutuula nga mukungu. Tukirindirira n'essanyu n'okwesiima, kubanga walibeera okujaguza n'okuyimba ennyimba ezitendereza. Yensonga lwaki nkusaba mukadde wange gwampuliriza olwaleero mu kaseera kano ng'ebigambo bino tebinnabaawo, kye kiseera weerongoose. Kye kiseera otereeze ekkubo lyo nga ggwe omukristaayo. Ekkubo lyo liyimiridde litya? Obulamu bwo buyimiridde butya? Oteeseteese etya ng'okyali mu bulamu buno obw'ensi? Kubanga batono abategedde kino. Era bw'owulira ebyetooloola mu nsi yaffe ng'abantu tebakyatya kutta bannaabwe, abantu tebakyatya kolobera mu ngeri ezitali zimu, kikulaga bulazi nti abantu abo ekitimba we kiriba kizze okuwalula be balibeera abamu abalisunsulibwa mu batuukirivu. Abatuukirivu basigale bokka, n'abo bagende ku ludda luli olulibeerako okukaaba n'okuluma obujiji. Teekateeka obulamu bwo owooluganda. Longoosa obulamu bwo, luŋŋamya, kubanga ekiseera kijja era kituuse. Tetumanyi lunaku wadde ebbanga. Olunyiriri lwa 5 mu olumu lugamba, mubitegedde ebigambo bino byonna? Ne bamugamba nti weewaawo. N'abagamba nti buli muwandiisi eyayigirizibwa eby'obwakabaka obw'omu ggulu kyava afaanana n'omuntu alina ennyumba ye, ajja mu tterekero lye ebintu ebijja n'ebikadde. Omuntu eyazimba ennyumba ye, naye mwattu amanya nti bino ebikadde tebikyasaana mu nnyumba yange, n'abijjamu. N'amanya nti no wano wasaanawo kintu kipya, n'akiteekawo. Ye muntu eyazimba ennyumba ye. Ne Katonda waffe bw'atyo bw'atusuubira okubeera. Atusuubira okwawulwamu abo ababi mu balungi. Abalungi basigale bokka, abaamanya ne bateekateeka obulamu bwabwe. Naye tayagala alina ebibi okufa, wabula okukyuka abeera omulamu. Yensonga lwaki ebigambo bino mbyogera eri mmwe. Yensonga lwaki ebigambo bino mbibuulira mmwe abampuliriza. Musobole okukyusa mu ngeri yonna. Musobole okukyusa mutaase obulamu bwammwe bubeere obulamu. Kino kye kiseera eky'okuteekerateekeramu. Kino kye kiseera eky'okuluŋŋamizaamu obulamu bwo, kubanga teriyo kiseera kirala. Tomanyi ddi waanagira, oba leero oba nkya, oba kawungeezi oba kumakya, tomanyi. Naye waatuukira wonna asobola okutwala. Bw'akutwala nga teweeteeseteese muganda wange, kitegeeza nti oli mu kabi kanene, gw'omu ku bagenda okusunsulibwa mu batuukirivu. Ove mu batuukirivu oteekebwe ku ludda luli olw'abo ababi abalibeera ku ludda olutali lutuufu, oluliko okukaaba n'okuluma obujiji. Yensonga lwaki tulina okuteekateeka.
tulina okulongoosa obulamu bwaffe mu buli ngeri yonna. Tewali muntu yenna ateekeddwa okufa oba okugenda mu mbeera ey'okuzikirira okuggyako nga ye yasazeewo n'ajemmera omwoyo wa Katonda. Kubanga omwoyo wa Katonda ye yatuluŋŋamya, ye yakyusa n'akugya ku ludda olulala n'akuteeka ku ludda olulala bw'oba ng'osiimye. Era naawe owooluganda mpuliriza, nkusuubira okubeera nti nno ojja kusiima otaase obulamu bwo okuva gye buli okudda ku ludda olw'okwesiima. Otaase obulamu bwo okuva mu mbeera ey'okuzikirira okuyingira ku ludda olw'obulamu obutaggwaawo bwe tulwanirira ffenna nga tukyali ku nsi kuno tusuubira obulamu obutaggwaawo. Era tufuba n'amaanyi okulabika nga tutuuka mu bulamu obwo obutaggwaawo. Y'ensonga lwaki njagala okusaba mu byonna by'okola lowooza ku bulamu bwo, lowooza ku ntambula yo ey'obulamu obwo obugenda okujja. We buliba butuuse olibeera omu ku abo abali bubeeramu nga bwakwesiima. Bwe kiriba ekiseera kituuse ogenda kugenda ku ludda olutaliiko kukaaba na kuluma bugiyi. Kitalo nnyo olibeera ng'ogenze ku ludda olw'okuluma obugigi. Naye ebigambo bibuulirwa, alina okutuuka okuwulira owulire. Kino kye kiseera ensinga efuukuuse, ensinga etabuse, gw'okyusa otaasa obulamu bwo. Kubanga tukwagala nga ogenze mu bulamu obw'okwesiima. Ne tubeerayo ffenna, ne tuyimba, ne tujaguza, ne tutendereza Mukama ng'atuwanguza. Kye kiseera ofube, kye kiseera olwane obulamu bwo bubeere bulamu. Obulamu bwo buve mu mbeera ey'okuzikirira. Bangi abaligenda mu kuzikirira, bangi abalikaaba amaziga, bangi abalibeera mu kuluma obugigi, naye tetwagala naawe obeera omu ku abo. Musajja wa Katonda Laazaalo mwattu mu mbeera gye yalimu yafuba okwewaayo, yafuba okulaba ng'alongoosa obulamu bwe, yafuba okulaba nga buli kyakola kyonna kimutuusa mu bulamu obutaggwaawo. Weewaawo waliwo ne munne oyo ataasobola kumanya ki ekyokukola, ataalwanirira bulamu bwe ng'atwalibbwa olw'ebintu bino eby'ensi ebiggwaawo. Ebintu eby'ensi bino ebiggwaawo bitwala abantu bangi. Ebintu by'ensi bino bya kaseera buseera, leero weebiri enkya tebiriiwo, biweddewo. Naye obulamu obutaggwaawo bwo bwalubeerera. Musajja wa Katonda Laazaalo ekiseera kyatuuka nga bavudde mu bulamu buno obw'ensi, mwattu n'asitulibwa bamalayika be ne bamutwala n'abeera mu kifo eky'okwesiima, n'abeera mu kusanyuka n'okujaguza. N'omusajja oli omugagga naye mwattu bwe yafa n'aziikibwa, n'agenda mu kifo eky'okukaaba n'okuluma obugigi. Yenjawulo eyo eriwo wakati mu bulamu buno, yenjawulo eyo egenda okubeerawo, kubanga abamu balibeera nga batwaliddwa ku ludda olw'okukaaba n'okuluma obugigi, n'abamu balisitulibwa bamalayika, balibeera mu mbeera ey'okujaguza n'okudigida. Kye ŋŋamba nti bw'oba ng'okyali mu bulamu buno obw'ensi, leka kutwalibwa ebintu ebiggwaawo. Bya kiseera buseera, bigenda kutwala, naye ekiseera kigenda kutuuka obeere ng'obulamu obutaggwaawo bukuyise emyaganya gyangalo, bukuyiseeko nga teri w'ogenda kubutaasiza. Era fuba okweraga ng'osiimibwa Katonda mu kiseera kino. Fuba okweraga ng'olwanirira obulamu obutaggwaawo. Ebintu by'ensi tubyagala, naye obifunye otya mu butuufu bwabyo? Linda ebyo Mukama byakuwadde bikumale, byatakuwadde byesonyiwe, kubanga tebigenda kutuusa mu bwakabaka bwa Katonda. Okujjako ebyo byakuwadde bye bigenda okutuusa mu bwakabaka bwa Katonda, bye bigenda okuleetera obulamu obutaggwaawo, bye bigenda okuleetera emirembe mu bulamu buno bwe tuyitamu n'obwo obugenda okujja. Wabula bw'obyesibako ebintu by'ensi ebyo, mwattu ogenda kugenda mu mbeera ya kuzikirira. Abantu bangi bakoze bitasaana olw'ebintu bino eby'ensi. Abantu bangi basaddaasa abantu lwa bintu bino eby'ensi, banoonya bugagga lwa bintu bya nsi, banoonya emirembe olw'ebintu bino eby'ensi, ne batamanya nti n'ebintu ebyo tebigenda baleetera mirembe. Gwampuliriza, anoonya emirembe kirungi nnyo ginoonyeze mu Kristo. Emirembe miyitirivu nnyo egiri mu Kristo. Bw'oyingira mu Kristo bw'oti, otandikirawo okufuna emirembe, otandikirawo okujaguza n'okujaganya, kubanga emikwano ofuna mingi nnyo ate egisaanidde. Emikwano mingi naye emirungi mitono. Mu Kristo mwe muli emikwano emirungi. Mu Kristo mwe muli buli kintu kyonna ekirungi. Oyinza okifuna nga kitono naye nga kirungi era nga kya bulamu obutaliggwaawo. Ojja kufuna ebingi eby'ensi
ebigenda okutwala mu kuzikirira. Yensonga lwaki nkukubiriza gwawuliriza ebigambo bino. Weekubire ekkubo eddungi mu Kristo. Mu Kristo mwe muli emirembe, mu Kristo mwe muli essanyu, mu Kristo mwe muli okwesiima, mwe muli buli kintu kyonna. Ebbanga lye mmaze mu Kristo mwatusejjusa, era sigenda kwejjusa n'omulundi n'ogumu. Oyinza okugamba nti amiina, kubanga Kristo y'alina byonna. Nze buli kye njogera, buli kye nkola, buli kye ndowooza, Kristo ambedde, era n'emirembe gye nnina ngifunidde mu Kristo. Okuva lwe nayingira mu Kristo mwattu emirembe jjajja mu nze. Kye mmanyi nti no naawe bw'oyingira mu Kristo osobola okufuna emirembe gye gimu nange gye nfuna. Bw'oyingira mu Kristo osobola okutambulira mu bulamu bwe bumu nange bwe ntambuliramu, n'abalala bwe batambuliramu abali mu Kristo. Awo nno ogulumize otendereze. Nkirabyeko amaka mangi nnyo agatali mu Kristo gayuuguuma ng'ekidomola ekitajjudde. Bw'okyetikka mwattu ogenda oyuuguuma, n'ekidomola ekijjudde tekiyuuza muntu. Amaka agatajjudde mu Kristo gagenda gayuugana. Embeera eyo mbeera nzibu nnyo, era si ya bwakabaka bwa Katonda. Osanga eŋŋumi zivuga, ya mwami ya mukyala, abaana bakubagana tebamanyi Kristo. Okuyomba ne kubanga okuyomba kubanga tewaliiwo Kristo. Naye awali Kristo wabeerawo emirembe, awali Kristo wabeerawo okuteesa, awali Kristo wabeerawo okwesiima. Buli kintu nga kitambulira mu Kristo, buli kintu nga kijjudde Kristo, wabaawo okuteesa. Mukama ababeere okubeera abawanguzi. Tugulumize tutendereze mu ngeri yonna. Mbadde Kafuluma Moses Mpagi, njagala kubaagaliza ekiseera ekirungi n'okweyongera okwegayirira Katonda ayongere okubeera nga atukwata ku mukono. Mukama abampeere nnyo omukisa. Bw'atyo omubuulizi waffe era omwami Moses Kafuluma abadde atuyigiriza mweno puroguramu ekuletebwa Words of Hope Uganda Radio Ministry, Uganda Christian University wamu n'obulabizi bw'emikono. Omubuulizi oyo abadde atuyigiriza era ng'atulaga ng'obulamu bw'obukristayo bwe bufaanana. Atugambye nti mu bulamu bw'obukristayo wajja kubaawo ekiseera Mukama Katonda lw'alisunsulamu abo abatambudde nga bw'ayagala, era abalitwalibwa mu bulamu obw'okwesiima, naye abo abaliba boonoonye baliba mu kukaaba n'okuluma obujiji. Kale ffenna kirungi tutambulenga Mukama bw'ayagala. Tumwebaza nnyo Moses Kafuluma olw'okutuyigiriza bulungi bw'atyo, ne munange naawe nkwebaza nnyo olw'okufiisa wakadde n'owuliriza ekigambo kya Katonda. Ne ku mulundi guno nyongera okukoola era n'okusaba okwongera okuwuliriza puroguramu zaffe zonna ezibeera n'okusipuutufa amabulire akusatu, olwokuna n'olwokutaano okuva ku saa 2 n'ekitendeze ekiro okutusa saa 3, wamu ne ku Lukaaga olw'eggulo okuva ku saa 12 okutusa saa 1, era ne ku Sande ku makya okuva ku saa 12 n'ekitondo okutusa saa 1, wamu n'akawungeezi okuva ku saa 1 n'ekitondo okutuusa saa 3. Webale nnyo baddala munange okuwuliriza era ku Words of Hope Uganda okuva ku 9:6 Spiritfama. Mbadde mayambala Emronati. Sala bulungi munange ate tova ku 9:6 Spiritfama. Weraba.